Okay, Uncle Sechi present wa Masaka City ku YouTube ne ku TikTok. Mukulu Miki tusi muzifane bannange big up we bale kusomesa gwanga. Faba muntu ali twabimanyanga ensolima zino twazitegeera. Neke wavuddeyo abantu bangi nnyonnyombe wakikiridde. Tomanyi abawala abo kanabo banonyeyo ka plan B twali twabayiga nenga tutya buti batulira. Nenge era bamu tubabuulira. Webale nnyo webalire ddala bono obubaka bukutuukeka abantu bangi bali eyo basiima avubuka bangi babadde bali eyo nga yalowooza ayinawo omuntu kumba ayinawo nsolima kati abawala muyiyeyo akakodi akalala twali twabamanyira bino bye mwesibasibaga kanula gammwe ne mubika abantu nga tebaliiyo ne mubuzaabuza mwate yene kakutana nga ayinamu olubuto nyina olubuto lwatali wetagisa kugenda nga twabimanyira era nga twabibuuka kati era omunonyeyo magezi malala twali twamanyira obwenzi bwammwe obw'oku Snapchat obwenzi bwammwe obw'oku app zonna nga tubimanye era nga tubitegeera naye kati tuli bagezi kuno tuli babuufu fa abamu tubadde tubimanyi nga tubatunulira tubakeneka ate gwe kyoba omanya Miki buli muwala yenna n'avaayo okulumba kitegeeza gwe mulimo gwe wabadde ajja akawogo okuttewo kati bagende babuzeebuze bali abakadde ab'emyaka 7-8 batabimanyi kyokka ate abo basinga okuba abagezi kati bino babadde bawozaamu omusajja mwenkano ng'omukazi alina okuba n'omwenkanonkano mulimba mulina okwemenya mu mavivi mulina okukka wansi mulina okuvunnama bino bye mugamba nti mugenda kukola ssente zammwe muzikole n'obuvubuka obuto bugenda bbeebakaka ate nga mwe mugenda tuuka ekiseera nga mmwe abatuteekamu ssente nga gwe ateekamu musajjawo ssente gye bulijja mu maaso okutuuka nga mu 240 abakazi bwe muteegendereze mugenda tuuka ekiseera nga mmwe muwasa nga mmwe mukyazaawa ewammwe abasajja nga luwe kibadde nti omusajja agenda nayanjula omukazi mugenda tuuka ekiseera nga omukazi yayanjula omusajja naye nga omusajja sigama ssente abatazirina nga ssente azirina naye nga ayagala abakitegedde mukitegedde kati so amalala mugakole empola mukkakane muve mu byokuweereza obunyudizi bwammwe so bannange Miki kasima keerere era ntubasaba n'abalina abakazi ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'Okutobba ku Rabonita omukazi muleete beerayo wagera Miki tusimu zifane mwe bakazi mmwe abakayana Miki abaana bammwe bayamba be muzadde ate kuba ate bo banaagenda okujjanga ebintu bibi nnyo ebintu biralamu nnyo so Miki mwana kasima keerere rekikyeyo abantu bagisiima ffe tubeerayo eno tugiraba abantu basiima kati abantu akakoko bakeeriirako akanyama bakeeriirako akasente akayasevingira kuba boosevingira mbuzi tezitegeera ate wavaawo mbu wali tomalaako wali ompaka ki wali onnyamba ki ebyo byonna okitegeera so amaze okutwala obusente bwo ate awoza akumanyira emimanyire y'ekisiru n'akala mwana bachali banga balina zi business abawala tebabasuula mu mbi wajja wano n'akwetega wayitega n'omulala wamala okulya ngadduka nga ka business ko kagwa ekyo nakyo mukimanye bachali bange nze mbaagala nnyo Miki mwana kasima keerere buli faani wo yenna mwana tubeereyo mweraba